olunaku olw'eggulo Ssaabasajja Kabaka yalabiseko eri Obuganda wabula ng'alabika atambula awenyeramu ensi ne yeebuuza lwaki Ssaabasajja Kabaka eyatambulanga obulungi awenyera. Kakati nno ogenda bitegeera mukwano gwange ali ku mukutu gw'omuntu wansi ogwa EKTV. Jjukira nti ono yagenzeko eggulo eggaluga mu bitundu awo by'eggaluga gye yakwata ettaka n'aliwa abasikawutu. Kakati nabo ne balikakkanako ne batandika okubeera nga balitunda. Ddala kituufu ettaka lino basikawutu badde balitunda oba waliwo omuntu wali emabega wa kino okubeera nga abadde atunda ettaka lino. Kakati nno gwe tosagaasagana ogenda okulya ebigambo Alex Mukulu akawangamudde bw'alumbye Museveni ampuliriza n'amulangira okubanga talina kye yakoze byonna kambikuwa omulundi gumu. Kakati ffe tusimbule lumu obitegere nga vidiyo giwadde ekigalo. Omufuzi yenna n'akulembera eggwanga li nze mbabuulira apulaninge uliriza beyond Museveni, beyond Mao, beyond Alex Mukulu, beyond Muhoozi Kayinarugaba. Omuntu yenayagala okufuga eggwanga lino kakati apulaninge beyond us all ffe bemulowooza nti tutegeera ffe ba Alex Mukulu ba Museveni ba Mao tetutegeera bintu byatulemye eggwanga tulisudde tubye tuse tuwayiriza ffe nange mwendi generation ene yaffe enfu ffe tubye ffe twatereka sente mu sokisi ffe twanywa omwenge gw'omu bitanda ffe twatwala kase ffe twatta kibisho luumu mumugyewo amakolero ffe twajjawo amakolero cooperatives ffe twabijjawo byonna mutusonyiwe nze mwetonze bannange abali mu egi yaffe mwetonde Museveni bambawo balukyamuzi tala kirimi wamma leka njogere buliriza mwenna abasumba bakayiwa yes bakayiwa bakayanja bwe budde twenenye ensi tugirekera abavubuka bagitwale ate tubabuulire this is where we went wrong and we leave it to them. Twenenye ffe tuleese ebizibu mu nsi muno eri abavubuka bano abajja be tutya ba department simanyi Z generation Z ffe Alex Mukulu nze nammwe abaatulaba basajjamu abakulu abasumba bamitala Alex Mitala Kayanja mwenna babalinda mujje mwenna mujje tukwase enseena abaana abaddako tubagambe nti bannange zino ensobi ze twayitamu bino bye byatulema twegatte ffenna n'abamagye abo ba Museveni bautafiire tuli babbi tuli balimbi tulimbye abaana abato tulimbye ensi labajeri tukyaganiddewo nno naye si kibyoganirawo naye ng'otegedde nti gw'olirako ekiki ekisobo. Kakati mukwano gwange nkusaba n'obwombe fire no soko jimpere ekigalo olwo tusimbudde bulungi nnyo ebigambo byogenda okulira byanjawulo nnyo ku ebyo byozenga owulira wabula ng'era sinaba kubeera nga mbikuwa eng'entandikwa yaffe video soka ntujwa ekigalo ompya n'osubscribinga ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wa wansi olwo waaka n'atambula nga buli kanaku ajja ku ssimu yo nga tomaze nakubeera nga omuyita wabula nga sinaba kubeera nga nsumulula n'okutaggulula n'okulambululira ebigenda okubeera mu katambi kaffe ak'olwaleero kansoke nkuze emabega katono nnyo omwaka 2016-2017 owulire omusajja Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yali ebiseera ebyo 2016-17-18 ng'akyali mu parliament ogenda kutya ensi eno. Okay, I want to dedicate this music to all the honorable members. No matter where you belong politically, we have to celebrate together. We have to smile together. We have to dance together. Are you feeling alright?
sunshine. And those are the children of the river, you are mine. Namusanga to the mountain. When I live on Sambana, Inga Konanda, Sakubate Namba, Ola Vinanga Danda, Baby Maya Muditoyeta, take you on. One day you say it is so thick, and another day you say it is so. One day you say it is so thick, and another day you say it is so. One day you say you are on the barak, another day you say you are my kakati nno okumanya ensinzibu ebyenfuna byalagawala oyinza okwebuuza abasajja abo bonna bonna Asumaani basalirwa n'ababaka abalala boolabye omukwano gwe balina ku pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo omukwano guno gwonna gwalagawa ensimbi bwetyo n'okubeera nga mukwano gwange abantu tebekkusa n'okwagala okubeera nga bano balya mu lulime ne mu luzise nga bwe baakolanga okuva edda kaakati nno kibaviddeko kubeera nga baayawukana ne pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nkugambye omukwano ogwo gw'olabyawo omusajja baamulaga omukwano guno gwonna gwalagawa abaamuwagalanga ng'akyali eri nga tannaba kubeera nga avaayo okuwakanya mukama waabwe baalagawa kaakati awo otegeerera nti ensinzibu ddala wabula bino byonna nga bigenda mu maaso abasibe baffe aba National Unity Platform abaateereddwa oba n'abo abataateereddwa naye nga baateereddwa kakwakkulizo abasajja ne babawandikako ebiwandiiko ne batuuka okubeera nga babasayiningisa epapula nti bano baalya mu nsi olukwe ne babeera nga batekebako emisango ogy'okubeera nti batujju kaakati nno Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bino byonna yavuddeyo n'abyogerako era n'abikonda eminga nga muno yatwaddemu ne Ssaabalamuzi akulira emisango mu ggwanga Uganda oba akulira essiga eddamuzi mu nsi Uganda Alphonse Owinyi Dolo ono agamba nti Ssaabalamuzi ono yeetaaga ekibonerezo eky'amaanyi ennyo kubanga ono takozesa bwenkanya wabula akosa injustice kakati nno njagala nnyo mukwano gwange mpuliriza tusimbule omulundi gumu kubanga ebigambo bino nakugamba nti ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media tubikuwa ate oluvannyuma ne tukuterawo n'oyo nannyini kabyogera okakase nti tetusala bigambo tetuli ba propagandist nga bw'olaba abantu bano aba NRM. Alphonse Owinyi Dolo gwagamba nti ebyaddala yandibadde tayitibwa Chief Justice wabula nti ayitibwe Chief Injustice. Kyagulanyi Robert Ssentamu okwogera bino abadde ku nsonga z'abasibe b'ekibiina ekya National Unity Platform ng'alaga nti bano basibiddwa emyaka 4 nga ne Ssaabalamuzi w'eggwanga ali awo atunula butunuzi. Era Kyagulanyi Bobi Wine avuddeyo n'ategeeza nti abasibe bonna ababadde mu kkomera b'ekibiina ekya National Unity Platform Olivia Lutaya ne group bonna nti balina okusonyiyibwa temubanyiigira olw'ebyo olw'okukkiriza emisango basooke bateebwe naye nga Kyagulanyi asinze kulabika nti munnange yemulugunya ku ngeri Ssaabalamuzi w'eggwanga gy'osobola okubeerawo mu kaseera nga tewali injustice. Njagala ko ku Kyagulanyi ono oluvannyuma yakutwa mu kibiina ekiyitibwa Fadacha. Kyagulanyi wuno okusooka tuzze nga tubanja bannaffe nga twagala babate naye nga n'abamu kubakolera gavumenti naye nga beerimbise muffe nga bagamba abasibe tubakolamu ssente Museveni jako mu basiba bye tukumubbaga okugaggawala. Kyagulanyi agamba nti bangi babadde balowooza nti ekibiina kya NUP kikola bukozi mu basibe bano ssente nti ebadde bizinensi nga bali mu makomera wabula nga bagamba nti bwe kibanga tubakolamu ssente kyemuba mukola mubate bizinensi egwe. Museveni jako mu basiba bye tukumubbaga okugaggawala. Ne ngamba kati lwaki temubata bizinesi n'egwa lwaki temubata ne tubanga tetukola ssente kuba tubadde tugamba bannaffe bata naye nga baagala babate nga babataddeko ekikoligo era abamu babasindikiriza babatiisizatiisiza babanyigiriza ne bakkiriza emisango gye batazza
si musango gwa kubba nkoko, si musango gwa accident, naye musango gwa butujju, terrorism. Ogwo gwe musango ogusinga obubi mu nsi yonna. Era kyannaku nnyo, kya mutima mubi nnyo omuntu yenna okusindikiriza omwana wa munne okumuteekako stamp eyo nti ono convicted terrorist, nti ono terrorist. Baba bakulemeseza emirimu yonna yonna, baba bakulemeseza okutambula mu nsi yonna, n'okusingira ddala n'ekifaananyi kyo. Baba baagala baveeyo nga bakutaddeko conviction eyo, nti ne bwe baddamu ne bakwata ne bakusimba maaso g'omulamuzi, waliwo mateeka kye bayita repeated offender. Kiraga nti gwe wasalirwako no ku musango ogutali gwo musango mulala gwonna naye gw'obutuju. Kyanaku nnyo nti Ssaabalamuzi Owinyiddolo avuddemu bannayuganda, aleetinze down next generation. Lwaki omuntu yenna yeesiga amateeka g'e Uganda nga basobola okukukwata ne bakutulugunya ne bakugyamu enjala ne bakukwata ne bakutwala mu kkooti y'amagye nga toli munnamagye, ne bakuyisa eyo nga tolabye na kulooya ne bakussa mukomera emyaka 4 naye ng'ogamba tulina chief justice, bandibadde bamuyita chief injustice. Tuli ku Pala FM kule eri omuntu wa bulijjo bigambo bya mukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati era nga bwe mbategezaako nti Takisa njagala nnyo okwebaza ttiimu yaffe abali wano n'abali mu diaspora ababadde balabirira famire zaabo ba political prisoners n'abantu ababuzibwawo, abasasulira abaana baabwe school fees, ababasasulira rent. Mwebale nnyo butalekerawo. Twabasaba nti tugende mu maaso nga tuyamba bano abantu baffe kuba bino ebintu byonna bakozesa lwa mpaka ku mudumu gwa mundu ne mukkiriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, era tetugenda kulekeraawo. Mumanye nti eyo yonna gye muli tukimanyi kye muyitamu era tumanyi bye babakozesa, ne mumanye nti muffe mukyayinamu emikwano egibaagala egibalwanirira. Kakati nno tutambula na mulongo waswa omuluuta nsozi. Ebigambo bino mbeera mbikugamba nga mbiddiŋŋana obubaka buno ne mbukuwa ng'ennamba bw'ogiraba ku screen esembya 910. Ono yenna nnyini kumala bizibu ebya buli kala kasita obeera ng'omwesize n'okwatagana naye ku direct call oba ku WhatsApp. Nkugambye ne bw'oba ng'oli bunaayira gye bayita emitala w'amayanja, ono nkugambye ajja kumalira ekizibu kyonna ekya buli kala, togenda kuddamu kwejjusa. Kati wulira mukwano gwange mpuliriza ng'omaze okubeera ng'otegeera ebigambo President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bye yayogedde. Yavuddeyo n'akakasa ensi eno abo bonna beeyita abalamuzi omulimu gwabwe baaguvaako dda, era tebamanyi lwaki balamuzi tebasobola kuyimirira ku magulu gaabwe abiri wabula bakolera ku biragiro ebya mwami Museveni nti kakati ono mumute, ono temumuta, ono ali convicted, ono tali convicted. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso nga ne 2026 twolekedde okubeera nga tumuyingira, twolekedde okubeera nga tuyingira mu mwaka ogw'akasandali ogulimu vaawo mpitewo ogw'okunoonya obululu n'okwesimbawo ku mitendera egy'enjawulo mu ggwanga lyonna. Kaakati nno President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga wali wansi w'akakiiko kennyininyini akakunga akakulira omukulu amayiddwa nga Chairman Nyanzi, baavayo ne bategeeza ensi eno ne bagamba nti omuntu oyo yenna eyali mu bannayuganda olukwe ekkooti y'abantu ba bulijjo yejja okubeera nga emusalirawo ekibonerezo kyanaweebwa. Wabula nabo bagamba tebagenda kuddamu kukwata kaadi zaabwe oba kaadi zaffe eza NUP ze twajajjaamya nga bwe buwedde 2021 tuzigabire buli muntu yenna zze n'enkoko n'ebidomola n'ensolima. Ono bano bagamba tekigenda kuddamu kubeerawo. Kakati nno mu kubeera nga tugezaako okubeera nga tusunsula n'okwetegereza baani be tugenda okubeera nga tuwa kaadi zaffe. Kakati nno ate amawano gagudde. Omukyala omu amanyiddwa nga Nabbosa, mumanyi nga Nabbosa, ono ng'abadde alwana nnyo okulaba nga adda wali emitiyana ew'omukyala ogwe saagala kwogera linnya eyatulyamu olukwe. Kaakati nno naye amaze nayonoona mu luzzi ate nga tannaba kubeera nga asena. Kati omukyala ono amaliddewo ddala eggobe mu kibya n'okubeera nga amalawo obumulumulu n'okwemulugunya eri bannayuganda abamu abaagambanga nti omukyala ono yali talina waalabikako wonna ku nsonga za NUP, wabula alabye akalulu kanaatera n'asalawo ayambale NUP era agenda akiikire mbu abantu b'emitiyana. Wabula alina ebigambo bye yayogedde, ate mu bigambo bye yayogedde ono yakontanye ekibiina kyaffe ekya NUP. Ono kyamuvudde enviri ku mutwe, yatujja enviri ku mutwe ng'awagira omusajja amanyiddwa nga Honorable Lumu. Ono agenda ng'atambuza ebbiiru ey'okugoba Honorable Joel Ssenyonyi okubeera leader of opposition. Ono ng'agenda atambuza olugambo era ng'alina ekiteeka kyatembeeta ekyokubeera nga Honorable Joel Ssenyonyi ayagala bamulonde bulonzi, abantu balonde mulonde abaka ba parliament, so si
oludda oluvuganya gavumenti oluba lusinzizza abaka bangi nti pulezidenti waabwo awaalwo anaasonganga ku muntu nga bwe gubadde kakati lumu alina ekiteeka kyatambuza omuntu oyo mbw alondebwenga bulondebwa abaka bali ku dda oluvuganya lwa paliamenti bonna gavumenti bonna kakati nno waliwo omukyalo ono nabbosa yavuddeyo naga nti oyo lumu yeewaffe kati kino kiraga nti lumufu gwe tukusendesa oluti ng'ekikere mu kibiina atuviire olw'ebyo byakoze ebikontana n'omuntu wa wansi kati ate omukyalo naagala okwesimbawo ate byawagira njagala oneegatteko tugende mu katambi kano nako tukawulire twekenneenye n'omukyalo ono n'abalala bafaanaganako ng'ono tubabuuke nga bukyali oba kaadi tetubawa tulekeyo naye nga tukutte kaadi zaffe kuziwa nsolima kano ke kasembayo Mr. President naba ekibiina kya National Platform mulwana ne lule naye kano ka video mwakalabyeko mulwane lumu mukyalo no ndabanga gwe mwali mugenda okuwa kaadi ne bino byayegedde sabitegedde namwerabireko ono banange erinnya Mukisa Proscovia abasinga mumanyirya Nabbosa banange onaleko lumu mumulabiranga ddala oyo si ye Nabbosa gwe mwagala okuwa kaadi y'emityana oyo ate agamba lumu bamulabiranga ddala ayagala okugyawo opposition mu Uganda ate lumu gwe babalabiranga ddala tuyina eki kanka baddiremu ayemityana n'aba National Platform n'abala mwenna muwulire bulungi nnyo banange erinnya Mukisa Proscovia abasinga mumanyirya Nabbosa banange onaleko lumu mumulabiranga ddala omutegedde omukyalo oyo bebo nno bangi basana kukwata n'omuvumbika ettooka eryokya emiranamiro n'alyoka bo enduulu nga munabagokya wete koona abo basana kuvumbika matooke manju n'asooka akuba enduulu nga munabagokya wete koona bando zino enkwezenge zino omusajja ayagala kujjawo opposition ate mbamulabira ddala ate naawe oli mu pipeline oyagala kwesimba onoonya kaadi ate gwoleta abagala okusuula Kyagulanyi simanyi obakategera lunaku kyate kati mbadde balinda luzo kayina amagezi nditi kayina magezi busiruzi kasana kufumbika ttooke miranamiro kakuba enduulu ng'embize wete koona buno busaana kuvumbika matooke buno wulira banange erinnya Mukisa Proscovia abasinga mumanyi kakati nno bebe nanga bigenda mu maaso gwali ku mukutu gw'omuntu wansi ogw'enkyukakyuka njagala nnyo okimanye nti ebiseera ebisinga pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yeetoloddwa abalabe bangi nnyo kw'ossa abantu bonna aba NUP twetoloddwa abalabe abayitirivu ennyo bootayinza kubeera nga obalira ku ngalo kakati nno njagala okimanye nti n'abantu abamu abaliyo mu entertainment ng'oggyeko abayimbi n'abazannya firimu industry abali ne mu firimu bangi abalwanyisa ate mwami Kyagulanyi nkugambye ng'oggyeko abayimbi ne mu firimu mulimu abalwanyisa mwami Kyagulanyi kakati ng'ono babeera awo ne balinda nsobi ki bwe bagenda okubeera nga bamukwatira olubalandika okubeera nga mukwano gwange bamusalako ebigambo n'okubeera nga bamwogerera amafuukule n'okubeera nga bamuwaayiriza kakati ono bangi bwe balaba nga abalemye nga kyebadde bamusuubira okukola si kyakoze jjukira nakugamba nti mwami Kyagulanyi musajja wa njawulo nnyo si bantu bano aba bulijjo ono si wa bulijjona yadde n'akamu n'akatono kubanga bw'ogenda okubegezaako okubaza ekintu ogambe nti omusajja ali bwati ne bwati nga yamaze dda okukuba enkoona era nga yakulese dda ku bitaala kati gw'ogambira nti omukwate mu kalipo aba yakuyiseeko dda kati njagala owulira omukyalo ono avuddeyo n'asamwasama n'ebigambo naye abaana bamwokeza bulungi nnyo era ogenda kakana nga n'ekinyindo mujje muyitambwa ennyindo bo bagiyise kinyindo bakimulangidde Mama Wakulabire talina muntu yenna gwe yali alumbye mu nsonga eno gye tulimu ey'ebyobufuzi eno gye tuli. Mukazi wattu naye abadde yeeberera eyo ttoolo, nga mukazi wattu naye alina ebizibu bye ng'omuntu. Ate era tusuubira kuvaayo bw'ate tutandika kumwogerako bikikinike. Omuntu afiiriddwa omuzadde ng'afiiriddwa omuzadde atalina kye yali akwogeddeko because omukyala talina kintu kyonna kye yali anyize kibi. Kuŋŋamba otya nti tosobola kusaasira muntu oyo. Maama afudde. Agenza avudde mu bulamu mulwokuba nti babawo omulimu ogw'okujjanga okulondobereza buli akabaka guddeyo kati mbadde ndowooza mwasasuddwako deposit nga mulinze abaana ba people power
okubaako ne kyeboogera ku kufa kwa mama wa Gravity obanga basanyuka kye mbadde mulinze ekitasoboka okitegeera kati mutandike pulogulaamu zizammwe zibeere ku ekyo nti bano bantu banakulembera batya eggwanga nga basobola n'okusanyukira okufa kwa maama w'omuntu bye mbadde mulinze bitasoboka tebiriiyo mama wa Gravity talina kintu kyonna kye yali ayogedde n'ekirala newembanga Gravity nnyina enkaayana naye kuli kufa kwa mukadde we atayina kibi kyonna kye yali akoze atayina nsobi yonna gye yali ayogedde kweno embeera gye tubeeramu eno okitegeera kati avudde mu bulamu bw'ensi gw'osuubira ffe kubeera nga tusanyuka oba tuseka oli maama wooli tebina ebikwataganira newe kuba kuziika asobola okugenda ne muziikako kubanga bino tebina ebimukwatirako ffe eno gye tubeera okitegeera kati gwe lwaipi olw'okuba nti oba wammwe muli bafuuyi ba mmindi oba muli balogo bulogo kati gwe omuntu gw'ogamba gobadde tebakolagana naye because obadde olumba pulezidenti waffe naye obanga omulumba jangu direct na kifuba in fact gwe toleeta kifuba gwe leeta nnyindo ojja oteeke omunyindo gwo mu nsonga zino then ojja kuwulira engeri y'omunyindo gwe gye tuguyira asi okitegedde maama wooli yafudde abadde alina okusaasirwa kwegamba okusaasirwa kwa maama wo okuva mu bulamu bw'ensi tetuli mu lutalo lwani afudde nani atafudde tuli mu lutalo olw'okufuna eggwanga eddungi era lisobola okwenyumirizaamu ng'amawanga g'abannaffe ge tulaba ne Gravity akyetaaga however much nti bagenda kumuwaayo akasente atandike okuva ku mulamwa naye naye akyetaaga kati ate ye mama abadde akyetaaga nnyo nnyo kubanga bambi niyo yavidde mu bulamu bw'ensi Gravity yennyini yawadde obujulizi nti mama abadde amwagazayo just obukadde butaano akwatirire ka bizinesi ke nga kagenda Gravity we yamugambidde nti maama siri bulungi nange n'ekivulu kya kansala ndowooza mukadde essuubi ne limuggwamu bwatyo ng'omanyi omuntu wa puleesa bambi obulamu ne buvaawo kati nga nange nkwata essimu njetunuzaamu nga ntandika kusinika mannyo kungu oba muli birogo bulogo gwe n'ekyo kifuulu figa ndowooza muli balogo bulogo omuntu atalina kye yali akukoze mu bulamu bw'ensi tomuwalana tomubeerangako na kibi kyonna kuba talina kye yali akukoze mama wa Gravity tayina nsobi yonna gye yali akoze ku nsonga yakuvuganya Museveni teriiwo so bw'obanga oleeta ennyindo yeeyo mu nsonga ezimu ati sooka otuleko ne bbaawo akuwe ku magezi bw'obanga gwagago gaba gakuweddemu kaakati nno aba TV presenters be tulina mu ggwanga Uganda bano bonna nagamba naddala bakolera ku NBS Next Media abasinga bonna basasulwa okulaba nga Mwami Kyagulanyi bamuteeka ku ttaka ekyokubeera nga Gravity yafiiriddwa maama we kakati Mwami Kyagulanyi n'avaayo n'akungubaga era n'amusaasira n'omusajja Mickey Wine n'atindiga olugendo n'agenda okuziika kakati amukyalo ono kimuwunyidde ziizi n'awoza lwaki ekyo baakikoze kakati nno omuntu ng'ono ataliimu nsa era nga bangi tubalabye abantu nga bano balabika si Baganda be bamu kubatwerimbikamu naye oba oliawo nga tebabangako Baganda kubanga eyo tebanga mpisa ya Muganda okubeera ng'omuntu ali mu maziga n'okubeera nga yeetaga ggwanga mujje mubeerewo naye nga mububugiriza ng'aviddwako mukadde we ng'oyo okubeera nga ate abantu bagamba nti tekizza tesi kintu kya bugunjufu okubeera ng'omuntu gwe mutakolagana naye ate omusaasira ng'afiiriddwa maama we kakati nno mukwano gwange ampuliriza bino binango bitadde ku mabbali mwenna mukimanyi nti Kabaka ow'Abanyolo yamaze dde okubeera nga munnange akomawo ewuwe mu lubiri lwabwe wabula ng'ono abadde mulwadde gye buvuddeko era nakkulira akatambi n'enkulaga ng'ono atwalibwa mu nnyonyi kazuguzugu okuddusibwa emulago asobole okubeera nga ajjanjabwa obulamu bwali bugenda wabula nga wano waliwo okusika omugwa okw'amaanyi ennyo nga bwe nakoledde akatambi emisa ejjo n'enkutegeeza nti wano waliwo okulya n'okkomba esiyaane nga Katikkiro yali alemesezza omusajja ono okubeera nga bamutwala ajjanjabwe wabula abantu ne balemerako ne baga nti kabeerubale kabe Katonda omusajja alina okubeera nga ajjanjabwa kakati nno abantu basinga amaanyi okakananga n'ekkooti emaze okubeera nga ebiyingiramu ekkooti yasala kigoye weezingi nega nti omusajja atwalibwa ajjanjabwe aleme kubeera nga atufaako wabula nga Katikkiro waabwe ow'Abanyolo yali alemesezza enteekateeka zino ez'okujjanjaba Kabaka kati njagala oli ebigambo bino omukyalo ono byanyonyodde ensi eno naga nti ekkooti yamala kusalawo nti ajjanjabwe naye tebakuba kkooti omusajja yali afiira mu nju yali afiira mu lubiri nga ne Katikkiro wali akanula maaso akossa buyinza bwe ate kumulemesa kubeera nga ajjanjabwa kakati wano twebuuliza baani abaagala bakabaka baffe baggweewo era baani abo abalimu mu kuseesamu Bakatikkiro bano okubeera nga bakabaka ate ababawa emirimu babeefuulira dda
abadde nga nsoma amawulire ab'ebunyolo bamaze genda mu kkooti n'eryoka erisa ekiragiro nti no kabaka w'ebunyolo bamutwale mu ddwaliro ng'ekyani yakiraba nti Ssaabasajja okulwala nti balina mmala genda mu kkooti omutwala mu ddwaliro. Ekyo kyekyatuliko nawo newaffe e Buganda abaana bwe bakikaliramu weewaawo waliwo abaasobya. Omanyi awayogerera abangi ate abatasula wamu waliwo abamu nga baasobya mu kubanja naye kyogamba nti Abaganda balyoka ne bakuba enduluma nti kabaka bamutwale mu ddwaliro. Ekyo kyo tewasaanawo omuntu kubaako nga akyenenyeza kubanga ab'ebunyolo bo bagenze namuki na mu kkooti. Wabula kye tulina okuyiga nti bw'oba oyogera ku bya Buganda okomawa oyogera otya ensonga entuufu naye nga tolina kuovodde. Awo we tulina okulaba nga ffenna tunyweza etutatyobola kitiibwa kya Namulondo naye ng'ekyokugamba nti Ssaabasajja kabaka waffe alina okubeera mu bulamu obulungi, tulina omulwanirira. Ekyo kyo tebakitutuma. Ssaabasajja talwana, Omuganda tatumwa lutabaalo bwe wabaawo ekizibu embuga buli muntu asitukiramu. Kaakati nno bino byonna ng'omaze okubeera ng'obiwulira ng'obitegedde nti ensi efuuse ensi. Kaakati abantu abeesigwanga essaawa zino ate abaabeesiganga baabalyamu dda enkwe okutandikira ku bakabaka. Kaakati bakatikkiro be baagala okubeera nga bamba obwakabaka obutali bwa Buganda yokka wabula n'obwakabaka obulala obwetolodde mu ggwanga Uganda. Bano bonna nga baasenserwa dda era nga kigambwa nti abasinga bakolera state okubeera nga batuukiza ebigendererwa ebya mwami Museveni. Kaakati nno nga bw'owulidde nti kabaka okutwalibwa mu ddwaliro ate kkooti yamaze kutuula nega nti atwalibwe naye ng'abasajja babadde bamaliridde okuleka kabaka ewaka oba mu lubiri lwe oba afaafe naye nga kaakati ekkooti yetuuka okubeera nga etawulula. Wabula mu mbeera eno omusajja amanyidwa nga Sam Mathias Walukagga Mulumba kaakati ono nga mmeeya mulamba owa Town Council ey'Ekyengera. Kaakati ebigambo bimaze okubeera nga bifuluma nga bwe nakoledde akatambi nega nti DNA ezifuuse DNA. Wabula kaakati waliwo amagezi amalala agafuutuseeyo ag'okuwabula omusajja ono Sam Mathias Walukagga ku kintu kino kyatembeeta kyayagala kikolebwe. Buli mugagga ayinamu kasente eyeesobola agenda akebeza abaana endaga butonde. Bw'okizula nti abaana si babo ng'osigalawo n'ababo abatali babo ng'obagoba. Wabula kino kyewuunyisiza nnyo abantu era abakubi ba ttooki bakinyonyodde bwe bati njagala okiwulire nga tuvudde ew'omulongo waswa. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo waswa nga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga zze bulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswa ye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Meeya Mulumba Mathias Walukagga oli otya ssebo? Weebala obulungi okuweereza abantu b'Ekyengera Town Council. Bakwogerako birungi byereere okusinziira ku alipoota zenfuna wano ku police post ekyamakata. Teri akwogerako kibeera sikufunangako lipooti mbi mu buweereza bwo. Naye wakati mu buweereza bwo obulungi ndaba otandise okubuyiwamu enfuufu. Mathias Walukagga project gy'oli mu kutambuza nnene. Oyinza okutunuulira obutunuulizi ssente ze wafunye okubeera ambasada wa projekiti eno. Ne tonnatunuulira ku kigenda kuvaamu ti kigenda kuzaala ekitta bantu mu regioni yo. Kigenda kuzaala ekisiba abasajja mu regioni yo, era kigenda kuzaala kyavuwaza abasajja mu regioni yo. Mathias Walukagga ffe tukimanyidde ddala bulungi nti abasajja abo baatuzaalamu. Era kizibu nnyo kaakati okusanga ekika omutali musaayi gwabwe. Bagenze basigaasiga ensigo yaabwe kyova olaba boogeza bumalirivu era nga n'obumativu bamativu nnyo nti Buganda weetuuse bamaze okugiteeka mu ngalo zaabwe 5. Kakati balinga abatubanja abaana baabwe naye weerabidde ekintu kimu
nti batubanja bintu birina kutambulira ku baana baabwe ba bintu byabwe bano beefuula bannannyinimu Nazzikuno nga Ssaabasajja Kabaka bw'asiima omuzaana we gwe abeera mukyala wo nga tolina okumwebaza nti ayi nnyinimu Ssaabasajja Kabaka weebale kusiima okukolezaako mu kibya kyange era ng'oswana okumuwa amakula gwani akoleza mu kibya Ssaabasajja Kabaka mwayagala okukolezaako kyali kyakwesiima era twamuwanga amakulu okukolezaako mu kibya kye tubadde nga tukolezaamu sinsonga oba tukirinamu abaana oba tetukirinamu baana essaawa eno bano abasajja baagala kubuza abantu ba mu lijoniya ab'amaanyi obussizo kino ekintu tekitagetinze mwavu that's why mu nvuga yakyo oyogerera mu DNA toyogerera mu kwalula yeekola itongwa talina ssente zisobola kukozesa baana be DNA muwulyo we waffe Butambala talina ssente zisobola kukozesa baana be DNA abantu booli mu kwagala okukozesa DNA beba Professor Badru Kateregga beba Saddam Rashid Lukwago beba gagga abava mu region yo kubanga bakimanyi nti buli muntu ali influential a prominent Muganda era ayina mu kasente ke ayina omukazi gwe yeegomba Omunyarwanda era nga ayina omukazi gwe yattako naye ekyama nga Munyarwanda bw'ataba mukyala we wa mu maka mukyala we wa bbali essaawa eno buli lwopika ekintu kya DNA totagetinze nze kikomeko waabwe Saabaavu otagetinze omusajja omugagga ayina omukyala Omunyarwanda kubanga bano abasajja bagenda basuula abakazi naye abakazi be bagenda basuula tebabasuulako wa kikomeko tebabasuulako wa Lumbuye tebabasuulako mu bantu ba bulijjo batagetinga basajja bagagga abali mu Buganda abasajja abagagga abali mu Buganda be batagetinga wali mu kubennyisa emmeeme kubanga buli lwoyogera ku kigambo DNA isonno wattu ng'otandika okugattiriza luli nno yafuluma saayi luli waliwo akasimu akajja empulira aboogera Olunyarwanda ekivaamu ng'omusajja abbirira baana kubatwala ku ddeeni ebigenda okudda ebivudde mu musaayi nga ku baana 5 kuliko 3 ababe nga kuliko 2 abatali babe oba nga kuliko 2 ababe nga kuliko 3 abatali babe omusajja oyo automatically mmeme egenda kufa asabe divorce baawukane omanyi divorce kyetegeeza eri omusajja nga Professor Badru Kateregga etegeeza okufuluma mu maka ge etegeeza okugabana ebyobugagga kubanga owekitiibwa bw'anaamala kugenda mu kkooti n'asaba divorce ye omulamuzi agenda kugimuwa naye atunuulire bano abaana ate be yakuzaalamu kubanga bano abantu bajja bali strategic omuntu akuwa ne mukyala we kumanya bajja bali strategic akuwa ne mukyala we omuzaalemu naye ng'omwana oyo omu gw'ogenda omumuzaalamu yenkwanso egenda okutwala ebyobugagga byonna ewuwe kakati Kateregga bw'onaamwennyisa omutima naye ne bamukebera ng'abaana bwe batisiba bajja kgenda mu kkooti era asabe bataawululwe wakati mu kusaba bataawululwe ow'ekitiibwa omulamuzi ajja kugayi naye mmwe abakazi kale mazima laba kikyatakoledde mwawukane kino kiri too much wano wansi ateekewo akawaayira nti mmesi ziruma zifuuyirira weewaawo mwawukanye naye abaana weewaawo yasobya naye ensobi z'omukyala tezirina ate kukosa baana tutunuulire ku bana abaana abato ababo bo babaddewo batajjukira tebannatuuka n'amu myaka gibeera n'abakitaabwe bagiva ku bamaama baabwe era ne bwolaba projekiti eno eteereddwamu nnyo omulaka tebatagetinze bano abakuzeemu abaana batagetinze bano abakyali myaka egy'abaana abalina okubeera ne bamaama era projekiti eno ne bwolaba bagiddusaddusa amangu abaana abo baleme kuyitako nga kkootesa okugamba nti abasobola okubeera ne bakitaabwe projekiti gy'oli mu kuvuga bagiyita va muno dda muno si y'abaana bokka esukka ku ky'abaana ne bagiyita va muno dda muno
ng'omusajja omuganda. Omusajja omuganda yakuzanga n'abaana bakimanyi nti si babe. Ne bamala n'okukula n'abasalirako kabanja kubanga yabakuzizza. Omuganda teyazaalanga mwana omu. Era bangi nnyo be nalaba bajjulwa okuva mu bika ebirala nga bamaze n'okuzaala oli asenguka n'abaana be waliwo ne yasenguka n'abazzukulu. Ng'ava mu mbogo agenda mu kika ky'eŋŋonge. Waliwo eyava mu nkima ng'agenda mu kika ky'embogo. Ab'ebutambala essenge. Njagala munjulire ku musajja baamuyitanga Malidadi mureefu. Musajja yali muwanvu nnyo, mwami mureefu Malidadi nga yeddira mbogo. Nennalabanga abantu abali mu kusenguka okuva mu bika ebirala n'abaana baabwe nga bajje wa mureefu. Kyokka ng'ate era stiru mureefu yali akolagana bulungi n'omwami owa famire eri. Kituufu kyabanga kya bujoozi. Ne wano mureefu wajja abaana waliwo abagenda okujjawo kubanga n'omusajja waawo ayina gye yazaala abaana.